العالمين هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونصلي ونسلم على البشير النذير سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumtendereza n'amatenda amajjuvu netumugurumiza netumwebaza byonna byatugabirira mu byengera ebinene n'ebitono byetulaba ng'ebinene n'ebitono ebyokungulu n'ebyomunda. Tumusaba tusaasire era tusonyiwe ebyo byetusobya ng'abaana Adamu. Asooka okusaasira n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe ono Muhammad sallallahu alayhi wasallam twagamba ekimu kye tulina okwenyagira mu kumusomako kwe kuyitiriza okumusaalira. Buli we tunaakona ku linnya lye nga mwefunira empeera ez'okumusaalira ate nga tteeka. Olwekyo okumusaalira mulimu empeera nnyingi zetwandibadde twenyagira alayhi salatu wassalam. Twalabye nti yayonsebwa abakyala bana okusinziira ku bitabo. Maama we Amina, omukyala ayitibwa Ummu Ayman eyali omukozi wa waka, Thuwaiba muwala wa Abu Jahal slave girl, ne Halimatu Saadiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali wa Halima twagambye yafuna operation ey'okumugyamu omutima ne bagunaaza ne bajjako ekisaayisaayi ne babuzaamu. Eyo operation okusinziira ku riwaayaati ez'enjawulo yali mu bulamu bwa Nabbi emirundi 4. Ekyo baakimukola emirundi 4 ate nga buli we bakimukola abakitegeera abaalaba. Omulundi ogusooka gwegwo nga wa myaka 4 ali wa Halimatu Saadiya. Omulundi ogwokubiri bwe yali aweze emyaka 10 Jibril yakomawo ne Mikail ne ziddamu operation eyo yemu. Bwe yali agenda okuweza emyaka 4 afune obwannabbi era zaddamu ne zimukolako operation. Omulundi ogwasembayo bwe yali agenda mu Isra wal Mi'raj, ng'agenda mu lugendo olwo obaolyawo lwe tulijja okutuukako mu maaso awo. Ng'agenda zaali engendo 2 mu lumu, olw'oku ttaka n'olw'omu bbanga. Olw'oku ttaka lwe bayita Isra, olw'omu bbanga lwe bayita Mi'raj. Nga bamutegeka okugenda mu lugendo olwo baamuddamu operation eyo. Naye ku operation kusinziira ku riwaaya emu egamba nga aweze emyaka 5 nga bamaze operation esooka, endala egamba ku operation ey'okubiri nga awezezza emyaka 10. Ng'awezezza emyaka 10 Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatandika okufuna okudevelopinga kye bayita khatamun nubuwa, the seal of prophethood, empeta y'obwannabbi. Empeta eyo saagala giyita ttatu, teyali ttatu. Olabanga siiru abalina abamanyi ebya ofiisi baginyigako bunyizi nebanga ezimba. So Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamala omukolako operation ey'okubiri yatandika okufuna empeta eyo ku kibegabega kye ekya left emabega w'omutima. Empeta eyo yali mabega wa, naye sheepu yaayo yali nga olaba eggi ly'akayiibwa n'obugazi bwetyo, mu sheepu y'emu n'obugazi nga kuliko obwoya ebbali. So eyo seal eyo gye bayita khatamun nubuwa, seal yali eraga nti yasembayo mu bwannabbi, era ako kaali kabonero ke kaasiramula abantu bangi naddala Abayudaaya naye n'abatali Bayudaaya. Eyo yakula naye okuva mu buto ku myaka egyo paka kugenda kufa. Twalabye Nabbi sallallahu alaihi wasallam jjajjaawe yali afa, agenda okufa Abdul Muttalib yaraamira mutabani we Abu Talib abeere nga ateekinga care ku mwana ono w'emyaka 8 kubanga yafa wa myaka 8. N'amulaamira ne baganda be, naye ono n'abeera nga gwe yawa obuvunaanyizibwa obusinga obukulu, mulabirire,
mukuume, tomukkiriza kuvaako. Era Abu Talib bw'atwala obuvunaanyizibwa obwa mutabani we yamulabirira nga jjajjaawe yamukuutira, nga buli waalaga nga tamwagazisa kazibu konna paka kutuuka kufa Abu Talib ne we yagaana okusiramuka nga bali ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam atambulira ku kiragiro kya taata we Abdul Muttalib. Ewa Abu Talib twagambye yalina abaana bangi, ng'alina ababe n'abatali babe, naye ng'enfuna si ennungi ennyo. Nga nfunda Muhammad ku myaka egyo yatunuulira taata we ng'embeera y'ebyenfuna si nnungi, ewaka bali bangi, yakwatibwa okwebanja mu mutima. Agamba taata mukwatiddeko ntya, muyambye ntya. Ku myaka 8 yatandika okunoonya emirimu, n'agendanga n'alunda embuzi, agenda ew'abagagga ne bamuwa embuzi, n'azikulunda ne bamuwa empeera, ne bamuwayo kye bamuwadde, n'akireetera taata we agattirize ku kyayina ewaka watambule. Era mu bukulu eyo ng'afunye obwaba nnabbi, yagamba basahaba, ma min nabiyyin illa wara al-ghanam, teri nabbi mu bannabbi abankulembera okuggyako nga yalunda ku mbuzi. Baamubuuza, wa anta ya rasulallah, naawe wazirundako? Yabagamba, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makka, nazirundanga nga nnundira abagagga b'omu Makka nga bampaayo akantu, nga bansasulayo akasente, naye akasente ako nga bwe baakamusasulanga nga baakatwalira Abu Talib amuyambeko, amukwatizeeko mu kutambuza ewaka. So ku myaka mito yali alina obuvunaanyizibwa obwo okwebanja. Tumu baalundanga oluusi ne bavubuka banne ne bagenda eyo ku ttale, ne bagenda eyo mu nsozi z'omu Makka. Abavubuka be yagenda nabo ne baagala okuzannya omuzannyo ne gubatwala ne bagenda, gamba Muhammad tulundireko, n'oli nange nnundiraako. Bonna ne bazimulekera, amagana n'amagana. Ne badda mu kuzannya, obudde ne bugenda. Muhammad yagenda okulaba obudde bugenda kuziba, abavubuka tebakomawo. Yakuba embuzi buli zimu n'azizzaayo bannyinizo nga tekuli ebuze. Bwe buvunaanyizibwa obwo bwe yalina ku myaka emito. Bannattaarikh, bannasiira babuuza ebibuuzo, lwaki buli nabbi yalunda ku mbuzi nga nabbi bwakireese? Mulimu hikamu nnyingi, mulimu ensonga nnyingi lwaki bannabbi baalunda embuzi. Muzimu ku ze bajjayo okulunda embuzi, mulimu ogwali gubabeezaawo mu kubaako kye bayingiza mu nsawo. Kitegeeza omuntu ali akola daawa yandibadde alina omulimu gw'akola ogumuyimirizaawo, n'atabeera mu kusabiriza bantu basomesa oba gy'agenda okukola daawa. Ekyo mu Lwarabu bakiyita iswamiya, kweyimirizaawo, to be self-reliant, naddala mu by'ensawo. Ndowooza kigenze kifa ennaku zino. Omuwalimu munnadaawa wandibadde oyina ekintu ekiyingiza mu nsawo yo kikubeezeewo ne mu makaago. Nga bano abantu b'osomesa b'okola mu daawa si be bakuyimirizaawo. Ekyo nabbi ekyo y'ensonga emu ku lwaki baakola ki? Balundanga embuzi. Gwe tebeeza ku myaka egyo yakolanga akasente n'akatwala eka. So kyamuyigiriza okukola. Nabbi yalina tukiyita kaana azizu nafsi, nga ye alina oba oyinza okiyita al-iffa, ng'alina obuntu bulamu, yeerekereza, tawankawanka, tasabiriza. Omushairi omu fima maana shair, waliwo akayimba oba akalayini ke yawandiika, yagamba nti twabuuzanga obwavu osangibwawa. Babuuza obwavu osangibwawa. Obwavu bwamuddangamu nti mbeera mu bitambaala by'abawalimu, nga kitegeeza ki? Ti abawalimu newabanga teyali tayina nnyo ng'akuuma ensaaze, naye abawalimu ennaku zino tugenze ne tuyitawo, ensa tekuli. Oli bw'afuna akazindaalo asooka kwekubira mulanga kuyingiza mu nsawo ye. Singa obadde okuba mulanga gwa kuyamba community, masjid, ekyo kitegeerekeka, naye okuba mulanga guyingiza mu ki? Kakati ekyo kikujja mu value
mu bantu bogenda okusomesa, kikendeeza value mu bantu bogenda okusomesa. So okulunda embuzi mulimu ogwali gumuyingiza akasente. Ensonga eyokubiri, lwaki balundanga embuzi? Embuzi kyekisolo ekitawaanya abaali bazirunzeeko. Kiyinza okuva ku muddo ogunyira ne kigenda eri ku muliraano. Kakati kyamuteekangako obunkenke okulaba nti Eva abeera alert. Embuzi tezigenda mu bintu bya banneyiba kulya, kwonoona, kumusasuza. So kyamufuulanga okuba omuntu ali alert. Endala ensonga gye bawa embuzi zitawaanya nga bwe tugambye, kyamuleetera sobor, okugumiikiriza. Embuzi zitawaanya, neekuddusa neekutwala eno, neekutula neekola kino. Ate embuzi kyekisolo ekirya misana na kiro. Kyo kasita wabawo ekyokulya, misana kiba kirya, ekiro kiba kirya. Akati kikuleetera okuba ne sobor, okukigumiikiriza ku mbeera zaakyo. Nsonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam byonna ebyo bye yayiga mu buto byamuyamba mu bukulu. Yali mugumiikiriza nnyo ku baswahaba. Bw'aba yasobola okugumiikiriza embuzi ku buzibu bwazo n'okutawaana kwazo, ate bwe kyatuuka ku bantu kyamwanguyira. Kyamuyigiriza okuba rauf wa rahim, ow'ekisa. Kubanga embuzi osanga abatalina nnyo kisa azikuba emigga ajulo zitta. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekisa kye yafuna mu kulunda ensolo, embuzi n'eŋŋamiya, kyagenderera paka mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako mu suratu Tauba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, agamba atya, bil mu'minina raufur rahim, etandika etya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah mutenda n'ebitendere, wandirowoozezza bitendo bya Allah. Naye yagamba azizun alayhi ma anittum. Abasiraamu baswahaba bwe baafunanga akazibu nga nabbi awulira okunyolwa, kamuluma, tayagala bafune ebizibu. Ate bil mu'minina raufun rahim. Rauf mukwata mpola, rahim wakisa. Ebyo yabitendekebwa akyali buto mu kulunda embuzi. Ekirala kye tujja okusembyayo, bawa ensonga nnyingi lwaki bannabbi baalunda embuzi. Ekisembayo, embuzi zikuyigiriza obuzira, ashajaa. Nti otwala embuzi, baatwalanga embuzi ku ttale, waliyo emisege, waliyo empologoma, neefaanako bwe bityo. Naye omulunzi ne bw'alaba musege ne bw'alaba mpologoma, agwenganga obutayingira mbuzi ze. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakula muvumu, yagula wa maanyi, yakula tatya. Basahaba bamwogerako bwe tujja okuyingira mu ntalo, bajja kulaga obuvumu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amaanyi ge geyolesanga ng'atuuse mu maaso g'omulabe. So ensonga ezo n'endala zayamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bukulu bwe ng'akula. Yalunda embuzi ne basahaba banne, brother ne bannabbi banne abamusooka balunda embuzi. Ngali wa Abu Talib tugambye yakuumanga nnyo omwana ono nga bwe baamulaamira. Lumu Abu Talib ayagala ogendako mu safaari z'okusuubula Shaami. Bwe twogera Shaami mu kiseera kino bye bitundu bya Palestine, Jordan, Syria, ebyo ebiri awo yakolanga Shaami. Ku myaka 12, nabbi yawezezza emyaka 12. Abu Talib yeebuuza, omwana ono ngenda mulekera ani? Kubanga olugendo lw'e Shaami lwalinga luwanvu, kumpi mwezi mulamba mu kugenda n'okudda mwezi mulamba, osala ensi eziwera. Kati yateeberezaamu okuleka omwana ono myezi 2, mulekera ani? N'agamba nja kgenda naye. Olw'okukuuma ekiraamo kya taata, yakwata Muhammad bagende bonna mu lugendo. Naye omwana w'emyaka 12 aba agenda kukola ki? Kugamba yanoonya gy'amuleka nga tarabayo, n'amutwala ng'akagende n'omwana ono. Ne bagenda mu safaari y'okusuubula e Shaam. Naye mu kugenda e Shaam bagenderanga mu caravans bangi. Bw'atuuka e Shaam waliyo omusajja bitabo bimuyita Bahaira, musosodooti, oba yali munnaddiini mu ddiini y'Ekiyudaaya. Yeetegereza kafira oba caravan Abu Talib gye yalimu. Naye ng'alaba Abu Talib bw'atambulira, omusajja oyo yali tamumanyi,
waliwo ekire ekimugoberera buli wadda n'ekire buli wadda n'ekire buli wadda n'ekire. Omusajja ono ng'abeetegereza kyamuleetera okufumiitiriza abantu bano abali mu gurupu eno bateekwa kuba mulimu omuntu ow'enjawulo. Kye yakola n'abateekerateekera ekijjulo ekyemisana n'abayita balye. Bw'abayita okulya bonna abasajja bakulu baagenda ne balekayo akaana akato. Omusajja ono yagenda okulaba nga baayise okujja okulya ate ekire tekiriiko tekikyabawerekera. Ababuuza mwenna muweddeyo nga bwe mubadde? Ffenna tuweddeyo. Okuggyako akavubuka tukalese eri ku migugu gyaffe tukalese kagikuuma. Nga mumuyite. Agenda okumuyita ng'alabye kigoberera akavubuka kano ke yali ayagalamu. Kaana kasduhu Muhammad. Bwe bamala okulya abuuza ani nannyini mwana ono. Abu Talib n'agamba mutabani wange. Amuzizza ebbali. Ngamba gw'omuzaala kyono mutabani wange gw'omuzaalira ddala. Ngamba asinze muzaala. Mwana wa muto wange yafa. Yamugamba ebigambo ebyamwewuunyisa. Yamugamba ono omwana ku bye mmulabyeko n'obubonero bwe mmulabako tasobola kuvanga taata we akyali mulamu okusinziira ku bye tumanyi mu bitabo byaffe. Amakulu mu Tawuraati zaabwe ne mu Injiiri zaabwe nga Isa bwe yamulanga wa mubashiran bi rasulin yati baali bamusomera nga bamumanyi ti ku myaka egyo aligenda okutuuka ku myaka egyo nga kitawe yakola ki yafa dda. Era omusajja ono yagamba Abu Talib ono omwana tasobola kubanga kitaawe akyali mulamu naye nkuwa amagezi. Nze bwe mbasobodde okulaba obubonero obulaga nti omwana ono agenda kuba nnabbi mulimu ne bannange basosedooti bannange basobola okukiraba naye bajja mukolako obulabe. Nkuwa amagezi mudduse muzzeeyo mujje wano. Abu Talibi teyalinda gwakubiri yakwata mutabani we n'amuddusa okumukweka okumutaasa obulabe bw'Abayudaaya. Jjukira Abayudaaya baali bamanyi waliyo nnabbi ajja naye nga bamanyi ajja kuva mu bo ajja kuba Muyudaaya. Kati bagamba nti nnabbi ajja wuuno naye Muwarabu bali bajja kukola obulumbaganyi n'obuduuyi bwonna okumutuusako obulabe. So Abu Talib mu lugendo olwo yali agenzeemu ne mutabani we Muhammad yasobola omuddusa n'amuzzayo kubanga omusajja ono agenda okukebera Muhammad ku kibegabega nga bwe tulabye agenda okulabira ddala nga khatamun nubuwa kweri siyo gye tulabye eya nnabbi nga kweri n'amugamba omwana muzzeeyo. So bw'atyo Nabbi Muhammad sallam ku myaka egyo bwe yatambula ne kitaawe omuto ne bamubuulira obubonero kale teebereza obuyinza bwamu. Ono taata we omuto kuva mu buto alabye nti omwana we bamwogeddeko buli kirungi n'obubonero bwonna obunaalaga naye era Allah yamumma hidaaya naye yakola buli kyekisoboka eky'oluganda okulaba ng'omwana ono abeerawo. So yamuzzaayo naye yali incident nnene mu bulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo Nabbi Muhammad bwe yakulira ewa Abu Talib. Abu Talib nga tugambye yali simufuna nga tafuna nnyo ate ng'alina abaana bangi. Baafumbanga emmere ng'ewaka temala nga bwe balya tebamala naye ng'ate Muhammad bw'alya n'abaana b'ewaka tugambe ku lusaniya ng'emmere bamala n'okukkuta nga bakkuta. Abu Talib yayisa etteeka ewuwe temuddamu okujjula emmere nga Muhammad taliiwo. Makulu temulyanga emmere nga Muhammad takola ki? Nga Muhammad taliiwo kubanga akimanyi nti Muhammad bw'abaawo bajja kulya bajja kukkuta sallallahu alaihi wasallam. Ate Nabbi mu kulya kwe kuva mu buto yalina empisa. Nga bwetuula ku lusaniya talwanira mmere ng'abaana abato bwe balwanira emmere. Kigambibwa siira egamba yakwatangamu omulundi gumu oba yakwatanga ekitole kimu. Bwe yakiryanga teyakwatanga kyakubiri. Bamugamba Muhammad nga tolya gamba nzikuse mulye. So bw'atyo Nabbi Muhammad kuva mu buto kaana afiifu nafsi nga yekkusa talina mululu ng'abaana abalala. Bw'atyo Muhammad sallam n'akula. Tugenda kukoma wano olwaleero. Mulundi ogujja inshallah tujja kulaba nga akuze ayingidde emyaka egyesuubulira myaka 25. Ku myaka egyo faka nga teginayira bulungi 25
yagenda okusuubula mu maali ya Khadija, tujja kulaba ebyavaamu okumuwasa, nekyaddako incident ennene okuddamu okuzimba Kaaba. Ebyo byajja olwo Muhammad afuuse omuvubuka akuze, naye mukuva mu buto bwe, mu bukulu bwe, ebitendo bye byajja bikula naye. Wakisa, wa mazima, muntu mulamu, mwesigwa, ate nga byebintu bye byonna biri mu baraka. Nabbi waffe Muhammad bwatyo bwatambula. Omulundi ogujja tujja kutambula paka ng'afuzie atuuse ku myaka 4 oba oliawo agenda okufuna obwannabbi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.